balumpadde emyaka gyonna tetwagala kumanya ku luno lutuufu. Omuyimbi Sheebah Karungi wuuno aleese munnange wali akazannyo wabaddeko wali mu press conference ye ey'ekivulu kye neeyanziza concert muganda wange gwe alaba Gemina kakati wuuno avuddeyo muganda wange ate wali wabadde nga ayogerakokko n'abantu wali mu press conference ayogedde nti no oba ali lubuto oba tali muganda wange gwe alaba Gemina tuyugi era nga bwolabaawo naye nga bw'atyo bw'abadde anekaanekanye wali wonna ebifaananyi era nga wobirabaawo wekityo ate bwe kitambudde essayidi eri sigenda kubeera nga nkulwisaawo ngenda nsooka ate nkulekera akatambi kano ngenda kuba nkomawo mu maaso awo katono nnyo. Kituufu tusuubira okusuubira. Njagala mujenganya. Njagala byomwange etiketi y'enganya. Bwake nino kyeyalireko wakusuubira wakusuubira. Kubanga ebyaddala eyo narrative nabadde ngulonga on for so long. Balumpadde emyaka gyonna tetwagala kumanya ku luno lutuufu. Si bituufu tukyero bwe tumanyi. Of course ngate nga nkozizza information ate gye nina wali endala ey'omwana muwala wali okuva e Nigeria muyite Queen Madi eyayimba oluyimba American Love era ng'agenda kubeera wali ate ku Joe Grounds wali mu Kampala muganda wange gwe alaba Gemina Tuyugi naye nga information ate bwetyo. But if I couldn't be dreaming, don't question.